ng'onyumirwa ebyedda nga bwe tubinyumya, kakati tuweebuuza nti ate kaki ako kaleese? Ako kendeese eyo bbaluwa eyampandiikirwa omukulu Mike Kakande ng'alamusa ku taata we. Waggulu gw'olaba ago ge mannya Mwattu Nonkuuma. N'omwaka sikyagujjukira bulungi kubanga alabika ndowooza yali atandika butandisi oba nassale. Kale nno tokyagenda mu maaso n'okunyumiza ku byange, ate maama we wuuno yaginzijjukizza. Lwaki Kapalaga yava dda nga wandiika amabaluwa gano? Kubanga yava dda nga munnamawulire. Njijjukira waliwo n'ebbaluwa endala gye yampandiikirako mu butaata ngenze mu P2 naye nga yawandiika oba ku ddiba oba ku ki n'aweereza. Yava dda nga anaaba munnamawulire. Anaaba munnamawulire kaali kagezigezi nga koolabaako oba abamu abakawulire oba abakalaba. Kapalaga yava buto nga mugezigezi. Kubanga nzijjukira bwe yali ng'ali mu kyalo ne jjajjaawe yayimbanga ennyimba za taata we, naye nga addira empumumpu nga ye microphone n'asibako ekyayi ate n'asonseka mu luggi bw'ati mu bugundi bw'oluggi nga mwasonseka ekiti kye. Kakati nga awo n'ayimirira n'atandika okuyimba ennyimba za kitaawe naye nga myaka 3 ng'ayimbira jjajjaawe. Ebyedda tibiggwa matenda bassebo ne bannyabo. Ebbaluwa mugirabye omukulu Mike Kakande gye yampandiikira, naye tukuuma kirungi nnyo okuuma ebyafaayo ebyo era nammwe temubisuulanga kubanga byamakulu. Ayinza n'okuba nga yennyini abadde tamanyi nti ebbaluwa eyo tukyagiina. Ate n'endala nja kuginoonya kyemmanyi era gyeri mu bitabo byange eyo eby'ennyimba. Nze Celeste Kasule, ate oyo gwe mulaba ye maama Nowerena, maama Kapalaga, maama Kabyanzo n'abalala bangi. Katusinkana ate era mu katundu akaddako.